Ekisiibye ku mimwa gy'abantu olunaku olwaleero y'ennyumba ya Gravity omutujju gy'akedde ku makya g'olunaku olwaleero era bw'atyo n'awanikayo ku mutimbagano gwe ogwa Facebook ng'amazima ga Katonda mu ggwanga erya Uganda. Gravity omutujju w'anaaba amaliriza ennyumba ye teriiyo muyimbi kinene nkiddamu teriiyo muyimbi agenda kubeera nga alina ennyumba esinga eya Gravity omutujju oba nkikuddiremu. Gravity omutujju ennyumba ye eyo n'amala agimaliriza kubanga sofa weeri yagimala dde okubeera ng'agizimba ebulayo okubeera ng'ekuba pulasita na kuteekamu nzigi wamu n'amadinisa naye singa ebeera ewedde teriiyo muyimbi agenda beera na nnyumba esinga ya Gravity omutujju. Saawa zino eno currently we twogerera omuyimbi abadde akyasinze ennyumba ey'akabi abadde amanyikiddwa nga King Saha. Ekyo nakyo nga si kirumamu wano ku SMX Media wojja information ey'amazima n'obwenkana nga tetwekubidde side nga tetwekubidde eno. King Saha yabadde akyasinze ennyumba mu bayimbi b'omu ggwanga munene erya Uganda naye nga ennyumba ya King Saha g'amazima nnene ate nga y'amaanyi etudde ku acres eziwerako okuli ne farm na buli kimu kyonna. N'ennyumba ya King Saha nagigambirawo n'enkugamba munya wanaaba agimaliriza saawa zino eno King Saha ennyumba ye yagimaliriza kati ate labayo Gravity omutujju oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone okufulumya ennyumba ye towards ng'agenda awo mu concert ye n'afuteekayo ennyumba naye Gravity omutujju naye bamugamba yebale kuzimba kumbe Gravity omutujju alina kyasirikidde neera nga Zabu gwasirikidde avuddeyo olunaku olwayo n'agamba munira this is the real music achievement. Ennyumba agijje mu music tewaliiwo kintu kirala kyonna mwasobodde kubeera nga ajja ssente eziyimirizaawo ennyumba wabula okuggyako music naye Gravity omutujju yenyumiriza mu ekyo kikyalina. Ngenda sigala nga nkuwa follow up gwe kyolina okukola ku subscribing on gen notification bell eyo ebisigadde obindekere nkutegeeze n'okutegeeza wano ku SMX Media nti sobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira business yo tukubireko ko enamba y'essimu tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tukulangira business yo. Nkutegeeze ne bannaffe abasumulula Herbal Products bakugamba abakyala n'abasajja muve ku bidagala binene eby'empeke simanyi oyagala kufuna maanyi ga kisajja n'omira empeke simanyi oyagala kufuna mazzi omukyala n'omira ebiweke bijja kuleetera side effects zolifa nga wejjusa. Kozigezaako bannaffe abasumulula Herbal Products bakugamba mubagenda sumulula obusuwa bw'omubiri gwo omubiri gwo kutandika okubeera nga guproducinga ekintu gwe ekyo ky'osuubira mbu kyekikuleetera essanyu. Omukyala bagenda kuwa products zaabwe omuli tight omuli ladies flash omuli sweetener products zaabwe nnyingi ate nga ziri 100% nakyo omusajja banaka horsepower ogenda beera ng'okakozesaako ojja kukomawo onneebaze bakubireko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere mu SMX. Sign out.